Weewaawo atenderezebwa ennyo liiso ddene eddunda Namugereka ekiwa mirembe, amanga gonna gamusinzenga mu buwangire bwago ye nga bwe yagereka. Yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu. Kakati omuntu y'ani? Era obulongo butandika ddi? Era omuddugavu y'ani? Era omweru y'ani? Oba omuzungu y'ani? Kantandike n'omuntu. Omuntu kituufu atudde ku bulongo naye butya. Ebintu bino tetubyogerako mu kubiwulira oba mu kubikwata oba gundi yakyogerako ati ebintu bino bitusomesebwa myoyo. Samira bw'omaliriza emyaliiro, emyoyo gigenda kutandika okukola ki? Kusomesa ensi. Bye twogera bitusomesebwa myoyo so si ebitusomesebwa mu misomo nga tutambudde. Omuntu y'ani? Obulongo bujja ddi? Era obulongo kye ki? Kakati omuntu ow'olubereberye yatondwa, era teyatondwa nga mwana, yatondwa nga mukulu. Okitegedde? Yatondwa mukulu. Ekisajja n'ekikazi ne kiraamirizibwa eriiso ly'Omutonzi nti mulina okuzaala ensi ne mugijjuza, muzaale abaana. Okitegedde ekigambo baana we kiva? Olubereberye ku mulembe omuzigi ogw'ekizikiza, omulembe omuzigi, omuzigi tegutegeeza muddugavu. Omuzigi mulembe bulembe bwali budde. Okitegedde? Omulembe omuzigi gwe gukola ekitundutundu ekiddugavu ku muntu. Omuntu y'ani? Omuntu omuddugavu n'omuntu omweru, omuntu ye muntu. Omulembe omuzigi mwatonderwamu ebintu eby'enjawulo omutali bantu. Omulembe omuzigi mwatonderwamu ebimera, ebiwuka, baawansolo, lyali ggi ogw'ekizikiza, Katonda ng'akyali wa mubiri tannafuuka mwoyo. Gwe mulembe omuzigi. Omuzigi gwe mulembe omubereberye ddala. Njagala twawule emirembe tugitemeeteme, ogusooka n'ogwaddawo okutuuka ku mulembe guno. Omuzigi gwe mulembe omubereberye gwali gwa kizikiza ng'ekitangaala tekinnabaawo. Naye omulembe omuzigi tegutegeeza ffe abaddugavu. Okitegedde? Gwali gwa kizikiza. Mwe mutonderwa eggi. Eggi eryo mwe muteekebwa ettondo ly'otuzzi ne likola enkwaso. Omulembe omuzigi si mwe muli omuntu. Omuntu okutondwa yasangawo ebintu mu nsi nga bitonde, era omuntu okutondwa yabumbwa mu ttaka. Okitegedde? Omuntu okutondwa Katonda yali amaze okuva mu kifaananyi eky'omubiri ngazze mu bw'omwoyo, era okutondebwa kw'omuntu omubereberye tekwalaba ani amutonda.
yali amaze okwekweka. Eggi liri enkwaso ng'ekolebwa waaliwo amaloboozi agawunnuuna. Kino ekintu nakisomesa dda ku mikutu mingi. Odiyo eno endeetedde okuddamu tuddemu okusoma olubereberye tulunnyikire, era kindeetedde nnyo amaanyi mangi n'amabbabbanyi mangi okulaba nti nziramu buto bye nasomesa abataabifuna mubigabaneko. Eggi lyatondebwamu ebiwuka, omuddo, emitendera gy'ensi nga bwe girina okutambula, ebika by'emiddo, ebika by'abawansolo, ebika by'ebiwuka, era ebiwuka ebyo mukama waabyo yali nseenene. Buli kintu kyatondebwamu mukama waakyo. Oluvannyuma lw'okutonda eggi, omutonzi ng'alitisse ekizikiza, we wava erinnya nti kintu ow'olubereberye, kinene ow'olubereberye, kizito ow'olubereberye. Waliwo ebika ebirina amannya ag'olubereberye. Ekintu kinene ate nga kizito. Kizito linnya lya bammamba. Kizito liyita biramu bwa gguluddene. Ekintu kinene. Kinene kitambulira mu linnya ery'ekizikiza, era aboolugave endowooza be batuuma kinene nnyumba. Linnya lya baalugave, erya kizito linnya lya bammamba. Kintu linnya lya lubereberye, lyajjanga litambulira ne mu Bwakabaka, lyayatulirwanga ku bintu ebitategeerekeka nga mu bika eby'enjawulo. Nti oli bwe yasanganga empologoma gikuba ng'ayatula kintu, kintu si lyajjo, ayatulira mu linnya eryava ku lubereberye ku kintu ekyali ekizito ennyo, ly'eggi eryalimu obutonde bw'ensi bwonna nga lizito okukamala, nti ekintu kinene kizito. Okitegedde? Erinnya lya kintu kkulu nnyo lyajjanga litambuliramu emirembe gya bassekabaka. Erinnya lya kintu kkulu nnyo Walumbe yalifunako erinnya oluvannyuma lw'amakka ge mu nsi. Walumbe we yakijjanyizanga Nnambi ng'amulyako abaana. Abaana baabuuzibwanga nti baabuuzibwanga kiki ekibasomba, ki ekindiira abaana. Abaana nga bagamba nti kibeera kintu, ffe tulaba kintu, kijjira mu kizikiza, kiba kintu. So nga Nnambi tannamanya nti mwannyina bagaanye okukkaanya, agenda okukitegeera nti mwannyina ng'abaana asigazizza babale. Kintu ki? Kintu kijjira mu kizikiza. Omwana asangiddwa atugiddwa nti ekintu kye kimutuze. Tuuka Nnambi lw'atuuza mwannyina ku ntebe emu ne bakkaanya, kiki ekibagobesa mu ggulu okukka ku nsi bombi? Awo nawo tujja kutuukawo. Nnambi ajja atya okubeera mu lubiri lwe ng'alimu ne kintu? Kintu y'ani? Kintu si ye bba wa Nnambi, kintu mwannyina wa Nnambi. Walumbe afuuka atya kintu? Ekitundutundu kya Walumbe tujja tukisomesa, n'ekitundutundu mwatuukira mu bwa kintu tujja tukisomesa. Bw'ava mu bwa kintu ng'ali ne Nnambi, awo ate gwe mutendera mwava ate okufuuka bulamu. Kubanga bwe bamala okukkaanya ku bintu byabwe ebyekyama ebya mwannyina omu, kino na kino na kino, nti kati kijja kuba bwe kiti mu kyama, ojjanga bw'oti, nti kale toddemu kundira baana, nti nedda. Kintu afuuka mwannyina ow'emirembe. We wava mwannyina omu, we wava mwannyina wa Kabaka nga mulungi, Nnambi Nantuttululu. Bakazi lwendo. Ate n'amala n'ayitibwa mukyala wa Kabaka nga mulungi. Olemba olwo, mukyala Kabaka nga mulungi, Nnambi aliwa? Nnambi ono, Nnambi aliwa? Mukyala Kabaka nga mulungi.
mwannyina, okitegedde, mwannyina wa Kabaka, mukyala wa Kabaka. Awo weewava gye buli eno ekintu kye mugereesa nti mwannyoko takusuza njala. Mwannyoko ye mukyala wo omukulu, kye bava bakuteeka ku busika bwa kitaawo wansi ne baalawo olubugo, mwannyoko n'atuulako nga lubuga. Abalaamiriza omusika abakulu b'ebika n'abalala abamulaamiriza ne bagamba nti gw'osikidde, osikidde kiti kya muwogo nti ye. Tukukkaatiriza okufuuka omusajja ayimirirangawo ng'osala ensonga nti ye. Ono ye mukyala wo anaasembezanga abagenyi. Naye nga bali ku mwannyoko gwe balaamiriza ebyo, ono ye mukyala wo mukulu era tumukwasizza ekibbo kino n'akambe. Bw'onootuulanga mu ntebe n'olamula, mukyala we anaasembezanga abagenyi. Ffe twalyanga n'abantu. Naye ekintu kye mugereesa na kati kye mulaamiriza mu nnyimbe mumanyi kwe kyava. Mwannyina omu, mwannyoko aba mukyala wo, ye mukyala wo mukulu. Omuko kyava ajja ng'atwala mwannyoko ewaka n'akuwa enkoko omuteere. Mwannyoko kubanga waba tagikuwadde, mukazi wo oba tomutadde. Naawe omuko kyova olaamiriza nti n'ekitanda tukiwanise, gy'ogenza ogendedde ddala, w'obadde tusibyewo embuzi. Kubanga oba omugabye, aba mukyala wo. Era olubereberye olwo luvaako enjogera egamba nti mwannyoko takusuza njala. Ebyo byonna mubimanyi, byava mu kusuula buwangwa, naye ebigambo bya ku lubereberye. Okitegedde? Kindeetedde okufukumula ebigambo ebiyitirivu, byonna njagala mubimanye, byonna tewali kye sigenda kunnyonnyola. Odiyo eyo ngenda ginnyonnyolera ennaku 2, muveewo nga mutangadde kubanga ebintu bingi binnyonnyoddwa naye nga tebituuse. Njagala mbannyonnyole mu butuufu bw'ensonga, ngitemeeteme oba nnaku 2 njagala muzimpe. Okitegedde? Enjogera eyavaako okugamba nti mwannyoko takusuza njala mugitegedde. Enjogera eyavaako okugamba nti mwannyoko aba mukyalawo mugitegedde. Mulabire ku bino mu bye mutera okutambulirako, osikidde kitaawo ne bakutuuza mu ntebe ne bakwambaza ekifundikwa ne bakwasa n'effumu. Effumu ssajja, effumu ye musajja. Wansi ne batuuzaawo mwannyoko ku lubugo. Abasumisi ne batandika ne bakulaamiriza okunywereranga ku mazima, okulwananga amasajja, okusembezanga banno. Ne badda ku muganda waatudde wansi ku lubuga ne bamugamba nti ggwe mukyala w'ono tasulanga enjala, osembezanga abagenyi be, tukwasizza ekibbo n'akambe, owaatanga n'ofumba n'omujjulira, osembezanga abantu mu luggya muno. Ffe twalyanga n'abantu. Ye mwannyina bamulaamiriza mu kitundutundu eky'omukyala nti ye mwannyoko, ye mukyala wo ow'oku lubereberye. Omuwala oyo bw'afumbirwa, omusajja oli agenda omuwasa kyava akuleetera enkoko. Enkoko eyeekusaba mwannyoko omute, omugye mu bwa mukazi wo, omuteere amutwala. Era eri amaka bwe gakyankalana, emisango okutuuka ku bazadde mu mateeka gisookera wa muko ono eyaweebwa enkoko ne ssenga. Okitegedde? Abazadde baba tebannabiyingiramu eri amaka gataataaganya, emisango gisooka wa muko ono ne ssenga be basooka okutuula mu nsonga. Era bwe zibayinga, olukiiko ne lulyoka lugaziwa ne luyingiramu abazadde. Mbadde mbannyonnyola ekigambo kye bayita kintu. Kizze kitambuliramu emitendera mingi, emirembe mingi, n'okutambuliramu obwaba Ssekabaka bungi okutuuka ku mutendera guno oba omulembe guno kwe tuli. Kintu y'ani? Kintu lwaki erinnya eryo lijja nga kkulu nnyo era lijja lituumwa okuviira ddala mu bassekabaka ne mu bika? Lwaki kintu ye kintu? Lwaki ebika bwe byali bitandika oli bwe yattanga engo ng'aga nti nsanze ekintu? Ekintu kye ki? Nti ekintu kyonna ekitategeerekeka kyayitibwanga kintu.
ekintu kyonna eky'amaanyi kyayitibwanga kintu. Ensonga lwaki bassekabaka ne bakabaka baayitibwanga ba kintu, boogerwako ng'emirembe gyabwe gyali egy'amaanyi. Walumbe akka Walumbe, okitegedde? Walumbe akka Walumbe atuuka ku nsi, ensonga ezaali zibajja ewaggulu ewa kitaabwe eggulu. Ku nsi Nnambi agamba ebyo sibiddamu. Walumbe agamba osaaga. Nnambi atandika okuzaala abaana, Walumbe agamba nja kubalya. Bagaana okukkaanya, Walumbe atandika okubasomba. Buli eyababuuzanga kiki ekituliira abaana nti ffe tulaba kintu. Okitegedde? Erinnya lya kintu Walumbe aligabana omulundi ogwokubiri, tulirabye eri ku mulembe ogw'eggi. Okitegedde? Ogw'olubereberye. Omulembe ogwokubiri Walumbe ng'amaze okukka ku nsi, ava mu bwa Walumbe afuuka kintu. Bakkaanyizza okulya abaana akumaze. Era ze ensonga ze tutambuza wano nga tusaba okuva mu bwa Ssebunnya, ebirooto bye tuloota eby'abafu, eby'emirambo, eby'akisidenti, kye kitundutundu eky'obwakinene, kye kitundutundu eky'obwa Walumbe, nga tuloota entaana, tuloota ebinnya, tuloota tubigwamu. Kye kitundutundu eky'obwa Walumbe, kye kitundu eky'obwakinene. Tukola ensonga nga tulayira okukivaamu, tudde mu mutendera ogwa bulamu, tuddizibwe obulamu. Weewaawo, yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu. Abakuume Liisodde n'Eddunda Namugereka Kiwa Mirembe. Kangene mu ka audio akaddako.